Ababbi ku airport bakwatidwa babano list yonna ifulumye ate nga Phoebe oluyimba lwe lukwatiddwa Calvin Kayanja ne Muna gakaba gakomba ku airport bamukabiza kale nga nyongera okujjukiza gwe nabatana kumpeera ka video like badde sabo kampeleka like mutima mulungi era gwe natana subscribinga ku channel yaffe tugamba bambi subscribinga ate nga ye Hajat Kaloda gamba janga kulomberedduwa biziro birenga biteera bambi namba eri awe sembeyo 67 mukazi mukakamu ku inboxing we namba eri awo 67 nabirenga kuyamba kale katugende mawole kafe nga sibalwisiza olunaku lwalero Bresha Cash agudde mu bintu omuyimbi omu amanyikidwa nga Vian wavuddeyo namuddukira lwansonga naku zino badde bagamba Bresha Cash tetayina sente. Bresha Cash agudde ku TikTok takyatambula biki bambi omuyimbi yavuddeyo bambi namulwanira ate ng'ebyo tubitadde mabbali Bajo avuddeyo n'atuwa omuyimbi abadde atanga abantu ku buli kivulu ng'oyo muyimbi nga yewo mu postinga obanga obo mutadde mu line naipuyo ngoli promoter abantu baffa wabula ku line up eno kyategereke sentino kwabali kuliko abayimbi bangi nnyo era nga ngendo balekera ka video yawo mu maaso mbirenga mubeera oberenga ngosobola obeera birako wetegereze mbawa abayimbi olowooza ngenzo kubanga yaleetera abantu kufa abantu ne baffa Abitex amaze emyaka 2 nga takolanga ku accident y'abantu kufa ne bwe yatimba embizeemu esaddaka abantu ne baffa. Nja kuba buli abayimbi abasaddaka okufuna erinnya nja kuba atengi byono tubitadde mabbali abazungu kyategereke senti eno nako lwalero wali ku Entebbe airport bafunya akabenje motoka ya tourism oba motoka etwala abagwira oba batwalisi sindoza mu lulimi mujaba mutegereyo twalisi bambi yakoze accident wali ku luguudo lw'Entebbe doza abamanya Entebbe airport mumanyawo mwena muzungu ayimbidde kambalekero muzungu alina information gyabawa era nkomewo n'amawulire amalala ku airport era abakwatiddwa bonna babano mbalese. Beautiful people of Uganda. I'm across the road from the mall, Victoria Mall. There's a big accident here today. See, there's a truck, a tourist car. Okay, big accident here. Ebyo nga tubitadde mabbali ate ye oloza ashakama tatalwanidde abavubuka bavuddeyo bonna ne batabukira abayimbi era nga bagamba abayimbi tena kyemutugasa muina platform tuba followinga mukyokyo kutulwanirira mwete mwina kyemukola wabula ba tiktokers be Twitter si ba celeb ndoza Patrick Salvador nga we yavayo n'abavuma mbu si ba celeb wabula befula ba celeb ate ndabanga be basinze okulwanirira eddembe ly'abana Uganda wali ku airport ye Uganda kambalekera ashakama ayina bye bagamba era nkomewo ne story ya Muna 256. Okay, finally they have answered us. Though that's an half-baked statement. You guys get serious, eh? If we are talking about what's being needed, as in the requirements for us to go abroad without you guys strangling us, we don't mean this. We want to know the exact requirements needed for us to exit the country without bribing. We don't need this, because when you start giving us these statements, it means that you guys, you are not well informed about your airport. You don't know the activities taking place. As the travelers, we know more than you. Just do one thing. Mutubulire chiche tulina okubeera nakyo tugenda otuuka ku Entebbe airport nga munayi buli kimu tukiyina. First of all, the passports are highly priced olwawo n'ogifuna. Ekirala, visa ennaku zino it's very hard to get because of the prices. The same applies to the flights. Tetwagala tuukawo ku kisaawe kyamwe eky'Entebbe mutusabe enguzi gye tutayina. It's better mutubulire nti enguzi tuina kusasula sente weziti. Ebyo no atenga nabyo tubilesaawo Muna 256 naye avuddeyo nakaba ndoza Muna 256 story ye mwena mugimanye kuva wali mu nsi ya Saudi Arabia yasoka nagenda Saudi Arabia nakola bakadama we amalo kola bakadama Saudi Arabia navayo bambi nakomawo ko wano Uganda nafuni nazimbirako bazimbidde nyumba mama we era nako nasobola nga kola ki nasobola kubanga addayo e Dubai okukola kati olunaku lwalero abaletedde story
kitole kyayitamu ng'ayita wali ku airport y'Entebbe. Era kambalekera video ya Muna 256 nga ina kyabagamba gwe wenna agenda okuyita ku airport yinza obeera leero oba nkya oba ddi wabula gwe wenna kyava kumpa eno video like mbalesaba ogimpeleka like tubenga tusobola okweyongera mu maaso. Hi guys, good morning. Well, ndikulaba abaana bangi buli omu ali kuvayo ali kwogera ku mbeera ebeerawo ku immigration. Timo, you started this and thank you for raising the voice cause video you're trending. Thank you mkwano. Kakati, me too, I feel like I can't stop myself from telling you my experience. Well, my first time to travel nalingenda Saudi Arabia whereby ebintu tebyanzibuwalira kubanga twali tugerera mu company we were very many girls though era still immigration abaana bamu babaza ewaka naye me I was among the lucky ones abayitawo ne traveling bulungi. My second time was when I was going to Dubai. Anti visa, I got the visit visa. Nga mwena yo mobimani obogena Dubai obogena kweyi yogenera ku visit visa. Naline mkwano gwange we went to kati ye yandi mabega line je yaliko yali mabega dalaze na muli mu maaso. Ntuka ku immigration omusajja akebera visa yange ngalaba muli mu visit visa kati simanyi oba line je naliko oba omusajja oyo sisigwe bali basasude sente z'okukisaba manyi olina okusasula simanye baziyita batya zirabidde nozerabira sente z'okukisaba ezo zosasula okuyisaawo kati kirabika line gye naliko sigwe bali baziwadde omanye enguzi eri wali omusajja atula mu passport yange alaba kuliko visit visa nga ngamba you're not going to visit, you're going to work. Kati tebagamba alemera ku mazima tolimba biki namugamba sebo mukwana I'm not going to work, I'm going to visit. Ngambuza ni golinayo anko wotata wo biki nga nimba naye ng'omusajja nemerako kati ng'omusajja nzija mu line nga nteeke ebbali ng'ayisawo abantu abalala nga nsindike wa line endala nga n'oyo naye angamba kimu you're very young and you're going to work, you're not going to visit. Kati yanenda bambo bude butandisa ogenda kati waya nezivaako omanyi nze simanyi kulimba kuddawo kubeera okulimba. Badijje bankubidde nti oluyimba lwa Phoebe lwokyeza ebyuma byabwe magamaga babadde bakaluteekamu bwe bati waya nezikwata omuliro. Kati Phoebe mukwano kiki okunoonyako lwaki tosigadde eyo mu kusala poloti kusala esiteti n'okutunda amataka Kajani yakulimbye nti oli muyimbi Phoebe sikumala mu maanyi naye mujja kusinziira eyo naye ffe tubagamba ne Bulisha wano bwe namugamba Phoebe mukwano sibba malamu maanyi ate mutuveeko just tubagamba obudde mu bukolemu ebirala muleme kumalamu bodde bwammwe ku kintu kitagenda kutambula. Phoebe music tewali limba lulungi naye omuyimbi so bwemba nduyimbira mu lyrics nga nzaala oyimba owulira nga luvaayo naye ddoboozi Phoebe kola eddoboozi gendako ku nsozi oba obeera nnyo ku muzindaalo otumira nnyo Phoebe ddoboozi nga tewali kati waliwo ebigenda okugamba nti awo kutumira kitegeeza ki baba tebabasomesa bukugu bwa mukwano kati mwabajja okuddaawo kutumira Phoebe atumira nnyo kiki kubanga eddoboozi mwaliwulidde nammwe Phoebe obeera nnyo ku muzindaalo eddoboozi lyo nga liringa nga liringa omuntu atava nnyo ku muzindaalo otumira nnyo